abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale okulaba Dream TV, okuliriza Impact FM, mwebale nnyo Victory Christian Center, mwebale ba Bishop, mwebale abakristaayo mwenna, mwebale Dokisa, nammwe mwena abandaba abatali ba Dream, mwebale nnyo okulaba Dream TV. Fena tulina ekirooto era y'ensonga lwaki tulina Dream TV. Naye ekirooto ki kye tulina? Ekirooto fenna kye tulina abantu kye batamanyi ate kwe kuwummula. Tulina okuwummula. Abantu bakola mu gavumenti, abantu basoma, n'akola emyaka 3-4-5 nga kyanoonya kiki? Kuwummula, abazungu kye bayita retirement. Awummule emirembe, amaze okukola emyaka gye gyonna egy'obuto, abe nga alina ebimubeezaawo mu myaka gye egyaki? Egy'obukadde oba egy'obukulu. N'olwekyo okuwummula okwo oluusi kuleeta ebizibu, nti omuntu oyinza okulwawo okumanya ddi lw'olina okuwummula. Naddala ba civil servants baba bakola, naye olw'okubanga buli kaseera abeera ku zipate, bagenda eno babayita eno mu parliamenti, babeera eri babongeza omusaala, babawa padiemu nga bagenza okutambula ebweru, ogenda okwesanga nga buli kye babawa tebakibalaawo, wabula balowooza ku ssaawa eyo. Agenda omuwummuza bw'ate ng'awezezza emyaka 64 yeekanga bwekanze nti ndi retired. Kiki kye njagala okutuukiriza wano? Nti okuwummuza abantu, omukulembeze omutuufu awummuza emyoyo gy'abantu. Emyoyo gyabwe giwummula nga bw'onoolaba omuntu alitayalinze naye ng'alitayalinze bulungi, nga ebintu alina biki byonna ebyo. Eri abo ababyagala ebyo, omukulembeze awummuza abantu bwe beebaka bawulira emirembe, oba bamu bokka be bawulira emirembe, ng'abalala ate bawulira mirerembe mu kiro nga beeraliikirira. Waliwo abatawummula ekiro nga beeraliikirira, ate ne wabaawo abeebaka obulungi bo nga tebeeraliikirira. Kakati abakulembeze baffe balina okwawulamu okuwummuza abantu oba okuwummuzibwa. Abakulembeze baffe balina okukimanya. Batono nnyo abakimanyi okuva edda n'edda nti omukulembeze erinnya lyo bwe lyogerwako, emitima gy'abantu giwummula oba nedda, nga olinda ggwe abantu bakuwummuze. Omanyi, ayita ggwe owummuza abantu ne baba n'essanyu n'emirembe, oba obatuntuza paka bo lwe basalawo okuwummuza n'owummuzibwa bo. Abakulembeze baffe abasinga abamu mu Afirika baagala nnyo okuwummuzibwa, simanyi lwaki, okusinga okuwummuza abantu. Naye omukulembeze olina kuwummuza abantu. Taata, daddi okomyewo awaka, amaka gandibadde gatereera, kiki daddi akomyewo, buli omu n'awummula n'awulira mirembe. Naye njagala mbabuliremu abandaba, mukimanyi nti waliwo daddi adda awaka, abantu abawaka nga baagala awummule bamuwummuze ye, daddi yennyini ate. Era abawaka omukyala n'avayo n'abantu abange, daddi agende awummule. Ne daddi akandagaana, maama n'aga nti agundi genda owummule. Okuyoya okuwummuzibwa si kirungi. Ffenna twandibadde tuyoya kukola ki? Kuwummuzibwa. Nga bwe tugamba omuntu ng'agenze mu nsi endala
may his soul rest in peace, okuwumuzibwa emirembe. Nze mbadde wano okuva lwe twefuga, naye nze ndowooza nti aidha nali muto nti emyaka egyasooka okutuuka 66 nga tewali atawuumula bulungi. Naye awo obote bwayingirawo abantu abamu ne batandika okweraliikirira, abalala nga tebawuumula. Ensi netandika okuba nga tewuumula, abakulembeze ne batandika okuba nga tebawuumuza bantu. Kakati mu butaagala obwo kuwuumuza mitima gy'abantu, k'abantu nti ffe katubawuumuze. Zeku ditazowulidde mu Afirika okuva lwe twefuga. Oba mwe muganye okutuwuumuza, ffe katubawuumuze. Ne bali emirundi abantu abattiddwa nga tugezaako okuwuumuza abo abaganye okutuwuumuza. Bala kuditazi zibadde mu Afirika, kyekyo kyenjagala okutegeeza nti abantu abakuditazi zonna zetufunye bantu kwagala kuwuumuzibwa, naye abo balina okubawuumuza oba bali mu bifo ebyandibawuumuza ne bakyegaana paka abantu lwe basalawo ti kakati n'olwaleero abaana abato be basazeewo tewamuganya otuwuumuza, ffe katubawuumuze. Era y'embeera gye tulimu olwaleero. Oba tulemeddwa okuwuumuza abaana abataabo, emitima gyabwe ne gikka mirembe, ne baba mirembe, n'agenda okwebaka nga teyeeraliikirira babbi, teyeeraliikirira rent, teyeeraliikirira transport, teyeeraliikirira data. Olidde mwana ali awo kwegamba ayolekedde future, bw'ogezaako ate okumumalako endowooza eyo ey'okuwuumula obulungi mu future ye, akyuka. Ne bweba mmese ekyuka ng'ogitadde ku kisenge. Olidde nabana abaana kakati banyigirizibwa ennyindo, kati ereeta musaayi. Era waliwo abantu mu Afirika eyo mu North bakyaganye okuwuumuza emitima gy'abantu. Kakati bayuya kuwuumuzibwa, era kyekiddako oba oyagala oba toyagala. Bw'olema okuwuumuza abantu, bakuwuumuza bwo. Tunoonye oyo abo abajja okutuwa okuwuumula okulungi okw'emirembe. Ne bwe kuba mu kufa, tufe bulungi, tufe mirembe. Naye nti embeera y'okuwuumuzibwa oluusi tofa bulungi, togenda bulungi, ogenda ne bukyawe, budduka tewali agoba, abazzukulu bo abaana bo babonaabona, kubanga wagaana obbawuumuza boka bakuwuumuze. So constitution yaffe erinamu ekitundu ekyo ekyandibadde ekigamba nti akaakati munnaye owuumuzizza abantu bulungi weebali, kate katuwa kati omuntu ki? Ebyo bwe bitaabeewo, bwe tutaabe n'abantu abalowooza deeply ku nsonga ezitukwatirako ddala eri wansi, nga tuli ku bino ebyokungulu. Waliwo ebyokungulu ebyo nkoze oluguudo,
naye nga toyagala Munyankole ayiteko. Ebyo okitegeera ebyo biri awo. Oleese development oba byamuttaka oba byaki, naye nga toyagala muntu mulala abikole ki, abiwumuliremu gwe wekka. N'olw'ensonga eyo tujja kwawula okuwuumuzibwa n'okuwuumuza abantu. Abo abalina okuwuumuzibwa be batono era be babi ababadde batukulembedde okuva omuzungu lwe yakola ki. Bo bali mu kwagala kyenayogera nti nsi mirambo, ensi egula mirambo, mu kifo kyogga nti bannanga abaana baagala ki, nti baagala mupiira oba baagala kino oba baagala mirimu, scholarship. Ovumbudde eby'omu ttaka ogenda kusanyusaako bamu, biwumuze bamu oba bituwumuza ffenna. Omutawaana gujja kujjanga ebyo eby'omugagga by'omu ttaka biwumuzaako bamu. Biwumuzaako ki? Ng'abalala ate bibaleetera kiki? Buzibu. Nze ndowooza nti ebintu ebyo tubyegendereze nnyo ffenna wamu, tusobole okuwuumula oba okuwuumuza abantu. Ffenna bye tukola ministry mu buweereza obw'ekyaki obw'omwoyo ennono, byonna ebyo bye tukola twagala kubaako bye tugamba nti tuwumuza bulungi abantu. Bakola mirembe, tebabbiŋŋana, tebalimbagana. Tuleme kulinda ate bo okutuwumuza balyoke batutwale entyagi nga ne gye tulaga tuwammanta wawammante. Nze ebyange bwe bityo bwe mbirowooza, era gw'oli wa ddembe okukola ky'oyagala, oba okuvuma oba okujerega, naye nga at the end of the day ogenda kitegeera kyeŋŋamba ogenda nti kintu ekiwamma kyali kituufu. Tugezeeko nnyo okuwuumuza abalala. Buli kitongole wadde omulamuzi owuumuza omusibe n'omusalira omusango mu ngeri ddala etaliimu kyekubiira. Omusibe naye n'awuumula n'aga nti wamma omulamuzi yasaze bulungi. Oyo omuwuumuza. Naye omusibe bw'agenda akukkuluma oyo olw'okuba ssebo ye ava nebbi, ne jaaji nebbi, abaddemu nebbi, ne balyoka bagunsalira obubi bwe batyo. Kale maama akolima n'okolima, tasanyuse, tawuumudde. Abapoliisi, abasirikale bawuumudde. Gavumenti ebawuumuza bulungi. Omulimu bagweyagaliramu, basobole bwe batyo nabo okwongerayo okuwuumuza eggwanga mu mbeera zonna. Tufube nnyo okulaba tetutuuka ku sseeryo ery'okuwuumuzibwa olw'empaka. Gube mulimu ne bwe kiba muzannyo oba mupiira. Nalabako paapa omu naye nga bamuggyako akazindalo naye nga akagaanira. Owulidde? Balinga baagala omuwumuza olw'empaka.
owulidde omuntu teyandituusaawo oli muzannyi wa mpiira bakuwumuza lwa mpaka oli mukubi wa bikonde bakuwumuza lwa mpaka nedda kale buli omu gyali agezeeko okulaba ng'obuweereza bwe kuwumuza bantu mu bikolwa ebituufu ne bawulira emirembe. Omuntu tayinza kuwulira mirembe ng'ali mu bikolwa ebisobo, ate omuntu tayinza kuwulira mirembe nga waliwo abantu abamulinyirira oba abamukaka okwetikka by'atasobola. Oli dokita ye sigamba otta abantu, naye omuntu gw'ojjanjaba akwesiga n'aga nti kasita dokita gundi yandiko, mwesiga oyo. N'omuleka ng'omugamba emira eddagala lino, n'amuleka ng'amugamba nti mira eddagala lino, naye ng'alimira kiki awuumula kasita dokita gundi yalimpadde. Naye waliwo omuntu ayinza okukwedaga n'olwotawuumula ng'oga nti oba bampadde kali weeriira weefiira nti oba bampadde obutwa nti dokita kyaleese eddagala lino nti dokita gundi otuku kogwe ti oyo kweri tayinza okumpa ekizibu kwega n'olimira naye nga towuumudde okitegeere. So fenna we tuli entertainment industry, omuntu ajja alaba effirimu yo addeyo eka awuumule mirembe, siga nti afe naye kyeŋŋamba ng'awuumudde n'aga nti ndyose nendaba firimu eyo, oba ndyose nendaba omuzannyo ogwo, oba ndyose nempulira oluyimba olwo, mpulira emmeme yange ekakkayo. Ndowooza bwe tutyo bwe tunaatwala amakubo ago mpola mpola, si kyankya nti kigwankya ng'abamu bwe balowooza nti kijja kuggwa nga bakyali balamu, ekitasoboka tekisoboka. Okuwumuza abantu tekisoboka mu lunaku lumu, ate tekitwala muntu omu, kitwala bantu bangi n'emitendera mingi. So tuyaayaane okuwumuza bannaffe. Omuliraanwawo oluusi nze ngenda nempoggana nengati naye muliraanwa wange alowoozezza ki? Okitegeere, tubenga ffenna tuwumuza muliraanwawo, omuwumuza, tomuleekaanira, tomukola kino tomukola kiri, naye n'amanya nti muliraanwa wange kaali wali nja kwebaka mirembe. So ffenna nze ndowooza bwe buvunaanyizibwa waffe kuwumuza bannaffe. Bw'okigenda ewala ennyo ojja kukituuka olabe nti kyekitegeeza Kristo kyagamba, yagala munno nga bwe weeyagala. Yagala munno nga bwe weeyagala. Bw'okigenda ebuziba bitegeeza kyekyo. Engeri gye weeyagala mu ye engeri gy'otateekwa kubuza. Ye engeri gy'otateekwa kubuza kuwuumula kwa muntu mulala, kubanga buli omu alina emirimu gye, balala bali bizi okusinga abalala. Naye ogenda n'olaba abasajja ennaku zino wano bavuga mbu Subaru, beebigombere ne bawogana tebawutuwumuza, naye bo balowooza balina kye baliko. Ebintu ng'ebyo babiyita noise pollution. Beetaaga kukwata kubanga tomanyi alina pressure mu nju kw'oyita olyoka okubireko Subaru ebwatuka ng'emmundu. Bannange gw'omanyi alina pressure mu mayumba ako, omuwumuza oba nedda? So
ekyo kikulu nnyo. Kwe kussa ekitiibwa mulala, bwe butayingirira ddembe lya muntu mulala, kwe kuba nti ffenna tukkakkana mu mbeera gye tulimu ne tusobola okugenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okulaba Dream TV Impact, kugiwuliriza. Abakulembeze mwebale, mukkirize nti mujja kuwummuza abantu, muleme kulinda bantu abo kubawummuza. Mukama abawekise.